Kikakasiddwa nti oluguudo lwa Salama Road lwakolwako kolansi okutandika mu Gwomwenda omwaka guno. Nebikakasiddwa ku ekitongole kya KCCA Dorothy Kisaka nga ategeeza gavumenti bweyeewoza obukadde bwa ddoola 288 nga bye buwumbi bwa Uganda 165 nga zavudde mu African Development Bank. Weewaawo tulina enguudo nnyingi zetugenda okuddamu tukolere eddala ziweza kilomita 68. Gavumenti yafuddeyo neetuwa ssente eziwererako ddala tugaziye enguudo zino, tuziteekeko drainages, tuziteekeko walkways, tuziteekeko amataala. Salama Road ono mwali 5th Street, 6th Street, 7th Street. Kisaka abyogedde alambula enguudo mu kibuga Kampala ng'ezimu ku zino z'alambudde kuliko lwa Sapolo Kaggwa, Salama Road, Yusufule ne Usafi. Asinzidde mu kulambula kuno n'akinoganya ng'enguudo eziri mu mbeera embi bwe zimanyiddwa bulungi wabula ng'ebiseera ebisinga ekibalemesa ly'ebbula ly'ensimbi. Maintenance teams zaffe mu division zonna zirina listi y'ebinnya. Kati ekitwawukanya mu kukola ebinnya ekitulemesa okukola binnya nga mpozi tetulina ssente zikola binnya ebyo. Kubanga okulongoosa enguudo kukyali omulimu ogw'amaanyi ennyo ogwetaagisa ssente enkumu. Ategeeza ng'enguudo ezimu bwe zigenda okutandika okukolebwa mwezi ogujja ate ndaaza mu Gwomwenda. Agamba nti mu kiseera kino enguudo naddala ezinaakolebwako mu Gwomwenda baakugira nga baziteeka mu malamu kisobozese emmotoka n'ebidduka okutambulirako. Mu mbeera eno alabudde ba kontrakita baweebwa emirimu egy'okukola enguudo zino nti singa kabatanda ne batandika okuzannyira mu mirimu baakubaggyako kontrakiti. Ffe tetwagala muntu kubanga ssente tugenda kuzikwata tuzimuwe contractor mulundi gumu. Tulina ba consultants bagenda tukolera omulimu guno okulaba nti basupervisinga balabira ddala nti oluguudo lukolebwa ku mutindo ogwateekebwawo mu ndagaano gye twasayininga. Ategeeza ng'omukulembeze w'eggwanga essaawa yonna bagenda okutongoza omulimu ogw'okukola enguudo zino. Kale enguudo zino tugenda zikolera ddala mu kiseera eky'emyezi 36 mugenda kulabira ddala nga waliwo enjawulo mu kibuga okutandika ne February ono ajja. Twogeddeko n'abamu ku batuuze ku mbeera y'enguudo mu Kampala. Genda mu maaso ogenda okutunula eri bakalakase wali kakolasi bakabuuse wano bakalakase wali ku Lwasa ebinnyawo ebiri. Shamshad Nalujja Leonard Kasasa bye bakusakidde eggulire lino.